yesu gwe yawaddeyo obulamu bwo so nga kw'ensibuko y'obulamu bwewaddeyo olw'omwoyo ate nga gwe nnyanja etaggwawo ey'obusaasizi okufukirira ensi yonna ayi gwe oluzzi olw'obulamu ekisa ekitatendeka gwe katonda awambaatira ensi yonna era eyeewaayo olw'okutujjukiza ebirungi byo ayo omusaayi n'amazzi ebyawamatuka mu mutima gwa yesu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe ayo omusaayi n'amazzi ebyawamatuka mu mutima gwa yesu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe ayo omusaayi n'amazzi ebyawamatuka mu mutima gwa yesu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litiibwe obwakabaka bwo bujje byeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu otuwa emmere yaffe eya buli lunaku osonyiwa ebibi byaffe nga naffe esonyiwa abatukula obubi totwala mu kukemebwa naye kyokola mubi amen. mirembe mariya ojjudde enneema omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne yesu omwana ow'endayo naye wa mukisa mariya omutuukirivu nnyo katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera kufa kwaffe amen. nzikiriza katonda bwatyo omulinzi wa bugantu omutonzi w'eggulu n'ensi ne yesu kristo omwana oli omuyekaayo mukama waffe eyalonota okuba mwoyo omutuukirivu nazaalibwa bikira mariya n'abonaabona ku mirembe gya ponsiyo piraato n'akomera ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akeemagombe olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde gwaddogo nga kwatemuzaabukantu edda okulomula abalamu n'abafu ziikiriza mwoyo omutuukirivu ekeleziya akatuuka omutuukirivu n'okussa ekimu kw'abatuukirivu n'essonyiwa ekyebi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo amen. ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo mukama waffe yesu kristo olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa yesu tukwatira ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa yesu otukwatira ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa yesu otukwatira ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa yesu tukwatira ekisa olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa yesu tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa yesu tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa yesu tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa yesu tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa yesu tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa yesu tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna ayi kitaffe ataggwaawo tuweereza omubiri n'omusaayi mukama waffe yesu kristo otukwatira ekisa awamu n'ensi yonna tukwatira 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 ekisa awamu n'ensi yonna tuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'owakutonda omwana w'omwagala ennyo mukama waffe yesu kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ensi yonna tukwatira ekisa awamu n'ensi yonna
Kwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Kwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Tukwatula 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 ekisa awamu n'ensi yonna. Tuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwa Katonda n'Omwana w'omwagala ennyo Mukama waffe Yesu Kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Tukwatula ekisa awamu n'ensi 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 yonna. Tuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'omwoyo wa Katonda Omwana w'omwagala ennyo Mukama waffe Yesu Kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Tukwatula ekisa awamu n'ensi 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 yonna. Ayi Kakkiriza omutuukirivu, ayi Bw'ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kakkiriza omutuukirivu, ayi Bw'ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Twesiga, twesiga. Amatendo g'obusaasisi bwa Katonda. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Kristo tusaasire. Ayi Kristo tusaasire. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Mukama tusaasire. Ayi Kristo tuwulire. Ayi Kristo tuwulire. Patri nnyina Katonda Patri nnyini ggulu. Otusaasire. Katonda Mwana omununuzi w'ensi. Otusaasire. Katonda Mwoyo omutuukirivu. Otusaasire. Tuyita omutuukirivu Katonda omu. Otusaasire. Obusaasire bwa Katonda. Nkwesiga. Obusaasire bwa Katonda okwagala okutaliiko kkomo. Kwesiga. Obusaasire bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka
kyekiri nti obutuukirivu. Obusasi bwa Katonda amaanyi ga Katonda agasingira ddala amaanyi gonna. Obusasi bwa Katonda obutonde bwa naggulu. Obusasi bwa Katonda mu kutegekebwa kwaffe nga tuba butaggwaawo ne tujja mu kubeerawo kw'obusasi bwa Katonda. Obusasi bwa Katonda obutuviira obulamu obutaggwaawo. Obusasi bwa Katonda obutuukiriza nga obuwaddeyo ekibonerezo ekisukkulidde. Obusasi bwa Katonda obutusitula nga butujjuza mu busikire bw'ekibi. Obusasi bwa Katonda obutunyulula nga buyita mu kigambo ekitufuula omuntu. Obusasi bwa Katonda obukulukuta nga buva mu biwundu bya Kristo. Obusasi bwa Katonda obukukumuka nga buva mu mutima omutukuvu ddala ogwa Yesu. Obusasi bwa Katonda obutuwa Bikira Mariya omutuukirivu nga maama w'obusasizi. Obusasi bwa Katonda mu kubikkulirwa ekyamagero bya Katonda. Obusasi bwa Katonda obulabikira mu Ekereziya nga etegeka. Obusasi bwa Katonda obubaawo mu muntu nga mu masakalamenti amatukuvu. Obusasi bwa Katonda nga bwe tufunira mu masakalamenti bya batisimu ne penetensiya. Obusasi bwa Katonda obutuviira mu masakalamenti ga Okarisiya ne Olodiini. Obusasi bwa Katonda obulabikira mu kitiibwa kya Kitaffe era n'okukkiriza okutukuvu. Obusasi bwa Katonda obulabikira mu kukyusa aboonoonyi. Obusasi bwa Katonda obutuusa mu kwesigwa okutukuvu. Obusasi bwa Katonda ensulo y'obuyambi eri abalwadde n'ababonaabona. Obusasi bwa Katonda essuubi lyokka eri emyoyo egiterebuse. Obusasi bwa Katonda obutuwambaatira mu buli kadde k'obulamu bwaffe. Obusasi bwa Katonda obutuweereza enneema ezitenkanika. Obusasi bwa Katonda ekiwummulo ky'abali mu kaseera ak'okufa. Obusasi bwa Katonda essanyu ery'omu ggulu eri abaweddemu essuubi. Obusasi bwa Katonda kikubagizo ky'aboonoonyi. Obusasi bwa Katonda engulo y'abatuukirivu bonna. Obusasi bwa Katonda ensulo etutikkira mu myoyo gyaffe. Kaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi. Sonyiwe Ayi Mukama. Kaliga ka Katonda akeewaayo mu buli kitambiro kya mmisa olw'okubeera ffe. Tuwe Ayi Mukama. Kaliga ka Katonda akaggyawo ebibi byaffe mu kaseera akatakoma. Obusasi bwa Katonda buli